Back collection. Yeah. Cindy Sanyo 300 million shillings. Yo se perfume perfume. So nga bwomulaba awo ne bbu. Naye mutambuleko n'abasajja bammwe. Ne bbu buli wagenda bbu wava wadda what. Nga bw'obalaba. Ate nno munnange bw'otambula n'omuntu omunyuma. Abaami mutambula ne bakyala bammwe n'abakyala mutambula. Kati temulaba bannammwe. Naye olaba ndejja. Waliwo abantu benda baafumbirwa. Nenga n'okukkiriza mutima. Oga nti gundi asaanye agende. Nange n'enguma nti one day one time. Things will happen. So kati Cindy oyo gw'olaba nga olugamba tugenda duddamu. Omukyala oyo Cindy gw'olaba. I mean omwami we bamubuuziza kiki ekikuwe owulira otya nga mukyala wo buli kiseera bamuyita Nokia. Toyagala bamuyiteko ku iPhone oba Samsung. Omwami alina bye yazzeemu awo kati tubifune. Ye nga banyirira bulala. Kugambye. Niko. Tuze kulanga partnership yaffe nze brand ambassador wa perfume eyitibwa My Woman eya Back collection kituliko olwaleero. Okulaba ate n'omwami agiddemu nikugamba babiri bonna bambasada oba omu ye ambasada. Nedda nga bwala nti ne tiimu yonna nze nayo my agent is here, my assistant is here, tiimu ntambula nayo. Omwami owange aze wano okunsupportinga nga mukyala we naye olusabeera ne events eza movie z'abalonkinga n'ebyo byonna nange nembeerawo kyaza okukola leero. Kituufu sente zino bazikuwadde obukadde bisatu? Ezo deals endala nze sizibeera. You understand, muntu ntegeera ntunira contract n'egisomamu netuteekamu balooyo okumakinga sure nti ekyo kyetugenda okulangirira kyekiri baasagala kudda enkyate neswaze embaato batudde mu kulwana nedda. So kiri legit kitudde mu butuzi oba tinkirabye leero. Yampa contract in about a month ago. Nenjitamu ne balooya na buli kimu okumakinga sure nti buli kimu kigenze bulungi. Okutuuka okulangirira wano akajja kabadde katuuse already. You know, today we're just announcing the partnership. So yes, buli kimu kiri legit. Yes. Nze sikirinaako buzibu kubanga mukyala wange mumanyi wabaleeta negative energy just demons bwamwe okubatawaanya nemwaga kusiiga abalala. So and I support her if anything affects her, bwekiba kimulumye nnyo I support her. Tetukidde. Negative energy is not a scare. Omukyala nakwano bamuwe erinnya erya Nokia gwe ng'omwami wali welokaninga oba kugenda n'ekiriwo. Naye tolaba nti kati Nokia esinga iPhone ku internet. Wetegereze. Kati Nokia ekizibu kyekiri ku Nokia. This year, let me tell you about Nokia. This year Nokia rebranded. What don't you mind? This year Nokia rebranded. And Nokia is not just phones. Ne abantu abasinga mu kutamanya balowooza nti Nokia is an old brand of phones. Nokia is like ahead of technology right now. What you know, ne ate, my first phone was a Nokia and I loved it and I still have it. Ne iPhone nyingi nizina kasuula ne Nokia yange ekyali nyabo iPhone ezisudde nnyo. iPhone doesn't have a life. iPhone doesn't have a longevity. iPhone can't last. In my hands it can't last 5 years. But instead than Nokia. Because every year there's an iPhone. Why should I stay on the last when there's a new one? But when was the last time you saw Nokia? Era bw'ogenda yekyali. Okay, kyonna kiggwera kololo nga 15 mwezi gwa September. Byonna bye twejjubisa bino byonna bino at the end of the day kiggwera ku stage eyekololo. Nsaba King Mike atusonyiwe. This is a business. At the end of the day, sometimes you win, sometimes you lose. You know, so sometimes wesanga ku side eya winning, sometimes wesanga ku side eya losing. So atusonyiwe. Because nze when booking akafo kali free. Sabuza bilala. Nze nabuza kololo ngeri free nenkola ki nensasula nenvawo nengenda. Salowooza mbuka ngende njikirize King Mike omu. You understand? It was not about him at all. So kwekyo kyonjagala musaba atusonyiwe.
Nokia. Mbuuza ggwe. Olwaleero iPhone Nokia. Samsung. Bambi beera omukazi emmekete. Totiiririranga bintu bino. Anti olwaleero wentegedde nti no Nokia kitegeeza old brand. N'olw'ensonga eyo. iPhone. Saagala kubeera old brand nze. Really? Wamma Simon. Wangi? Nokia iPhone. Wangi? Nokia iPhone. Kakati ene waffe Ewammwe wa? Mu Bulaaya. tuliba Samsung ene waffe ene gyembere ene waffe. Oba kitegedde kiteramuddemu angambye ene waffe. Tetujja mpozi adijja sijja kubiddamu ebyoze by'abalabe. Wangi mbayiseeko nnyo. Otuyiseeko nnyo Simon. Otuyiseeko nnyo Simon. Naye n'omunange Florence kyensinza Kale kakati mbanyumize oba kati mbanyumizeyo mboozi kyeno bannaaye. kankunyumize. Oba adijja akunyumize. Simon kankunyumize kyenjagala okunyumiza kasina. Oba nogamba nkole ntya? Kankunyumize kyenjagala okunyumiza ku Sindi nga sinaba kuvaawo. Anti Sindi yafunye kasente. Tulabye ku ssente. Bukadde 3 bukadde 3. Bisatu. Ani? Bisatu.